nga bayita mu bannamateeka ba kekke ekibiina kya NRM kigamba nti okwemulugunya okwakolebwa Ababaka omuli Theodore Ssekikubo, Monica Amoding, Barnabas Tinkasimire, John Baptist Nambeshe, Patrick Nsamba n'abalala tekulina byetaago kutaputibwa mu kkooti eno. Ekibiina kigamba nti okusalawo kwa Central Executive Committee kwa byabufuzi nga tekyetaaga kumalira kkooti eno biseera. Bagasseeko nti ekyokusalawo nti Museveni yesimbewo yekka mu kalulu ka 2021 tekigaana muntu yenna alina bisaanyizo okwesimbawo kubanga si kwe kusalawo okwenkomeredde. Mu April w'omwaka guno ababaka ba NRM 11 batwala ekibiina kya NRM mu mbuga z'amateeka nga bagamba nti okusalawo okwakolebwa SEC mu Kyobe Safari Lodge mu disitulikiti y'e Nnoya kwaziyiza abantu abalala okwesimbawo okuvuganya mu kibiina. Bano baanokolayo mubaka munnaabwe Samuel Omochi eyali yalangirira edda nti wakuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga mu 2021 so nga okulangirira yakukola nga 19 January 2019. Bano era bategeezezza nga SEC bwetalina lukusa kulangirira nti Museveni tasaana kuvuganya munda mu kibiina kubanga ekisanja kyabwe kinaatera okuggwako. Mu kwewozaako ekibiina kitegeezezza nti kuba kusalawo kwa lukiiko lw'ekibiina tabamiruka ku mannya agaba gaweereddwayo akakiiko ka SEC kwani alina okukwatira ekibiina bendera. Ku ky'ababaka okugamba nti ekibiina kyabwe tekiri mu demokrasiya kubanga ssaabawandiisi w'ekibiina Justin Lumumba yabagaana okwetaba mu lusirika ekyankwanzi. Ekibiina kitegeezezza nti eno ensonga terina we yeetaagisiza kuleetebwa mu kkooti etaputa amateeka. Nabwe kityo ekibiina kisabye kkooti eno okugoba okwemulugunya kw'ababaka bano kubanga kumalira kkooti biseera era nga tekiraga nsonga ya ssimba ekibiina mwe kitaatuukiriza buvunaanyizibwa bwakyo. Kati enjuyi zombi ziyitiddwa okubaawo mu maaso g'omulamuzi wa kkooti nga 13 June okukkiriziganya kw'ebyo ebyetaagisa.